Uloge mazima ayimba ennyimba ze ng'oluyimba lukwatako osegeera era ennyimba ze zonna zonna ezisinga buli luyimba lwaleeta naawe kennyini lukwanguyira okukwata n'okuyiga ate luba lulimu amakulu. Ekisinza okunnyumira waliwo obwedda we tutuuka n'asooka atwogeza ennimi ze tutamanyi naye naawe n'olabira concert eno banange bachikubye Street TV My name is Prince Jeff, a gospel artist. So I love Adas so much. She has anointed music and it's been a big blessing to be here, seeing a big crowd, and it teaches us a lot as ministers of Uganda, to minister in spirit. And it's very exciting to be here. Babi is a king of radio. Mutuyambye ne tupromoting ebibulu bya Yesu. Ne tupromoting ekivulu kino kyonna kijjuzanga bw'okiraba taata. Ekivulu kibadde kirungi, kikyali kirungi. Tubadde tulina okusopinga abantu obutayingira ng'akafo kajjudde luna twayingiza. So Mukama yeeyolesezza olunaku lwa leero. Ate ennyimba ze tugimba ze mu kyaki abantu ze bakuba radio kwe zikuba. So netugamba manyi kaluleteyo mukwano gwaffe ajja asiize wamu naffe. Abantu ne batankubira nduru naye mbadde mmaze ebbanga nga siyimba naye kinzisaamu nnyo amaanyi okulaba nga buli lwenfuluma nfuna laavu ey'amaanyi esinga gye mbadde nfuna emabega kinzisaamu nnyo amaanyi era kinyongerayo mu maaso okuweereza Katonda. Emyaka ndowooza 5 Buladi waliwo enjawulo y'amafuta ne hit. Ennyimba z'amafuta zibeerera ekiro kya leero sina luyimba lupya lwenkoze zonna nnyimba nkadde naye ndowooza laavu ogirabye gwe kennyini. So teri luyimba teri hit esinga amafuta Katonda yanjiwako amafuta ag'okusanyusa abantu, okubazzaamu amaanyi n'okubanyulula mu nnaku kuba nze nva mu nnaku. Nakulira ku luguudo nekyendi nze nali sikisuubira kukibeera okitegeera. So ne bwe mbeera ku stage nga n'ekiro kya leero bwe mbadde awo ne ndaba engeri abantu baŋŋambe gye balalukamu kinzikakkanya mu mmeme. Kyova olaba era oluzze wano before this interview nfukamidde ne neebaza Katonda. Abaana ndeese bangi na buli mwana ali abano wa leero otunulira kyakola ali mu template ya Exodus. Ekyo kyagala tokyagala sijja kumenya manya kubanga awuliriza abayimbi abalungi bangi nnyo, but every urban artist that is doing great today, you understand, is working with my template because I came
I changed the face of gospel music. Because when we did gospel music before, we used to look at gospel music as boring music that is only done in the church. You understand? Tetutunulanga ba artist, you understand? Nebwe naje zikatonda ine chinche yampa ng'omuntu yangamba bera ng'omuyimbi tunula ng'omuyimbi yimba ng'omuyimbi enjiri gitwale mu nsi okitegeera nze naggulawo olwo olugi n'abalala ne basobola okugamba nti ekitegeeza naffe tusobola okugenda mu nsi ne tuweereza Katonda and it is okay. You understand? So nze nebaza Katonda nti e Uganda nze ndi Kirk Franklin ekyo tekigenda kuvaawo ekyo kisa Katonda yakimpa era nkimwebaliza na buli mwana akola obulungi era mwebaza abaana bangi nnyo bakola bulungi bakoze bulungi neera twebaza Katonda nti yampa idea yaggulawo olwo olugi n'abaali eno ewaffe ne batona ne bagaa erindako nedde omwana just simuyaayi naye atuweeseza ekitibwa ne saidi eri. Yes. Okay. Exodus watu bwagambye Exodus subira sikwewana yakyusa gospel music basajja gospel music yabanga wanaku genda ku nyanja mwambale white mwanike emikono mukole video okumulaba mu 12 ayino kwebaza nnyo Katonda kubanga eno gye yajja okukyusiza abantu ate bali bamukyusiza ye gwe bali bakyusiza ng'avudde mu byokuyinza eddiini ngaze mu kunywa ka whisky wano musiriko wano ngafe tumuleka mujjukira bulungi tumuleka musiriki nyama nga ina sente ina whisky byajja mu nsi okukyusa bana bali mu nsi bali bamulemeredde ngamukyusizza era ko biriyo namwebaza nnyo kubanga yamubuzaabuzamuuka awo break eyo gye yagambe after 2 years nga tayimba state performance yesoose nafuna ku scandals awo ne tuwulira kuzaaba mami ne tukola ki byali bingi challenges zibadde nyingi so break emukoledde nnyo ayinza otandikirawo n'akola kinaba akyagisanga pace y'endongo ya gospel n'alabanga bana basajja abavubuka abafuuka abakabwe balevi tasoagisanga ayina ekira nti yafunamu akasente wafuna sente ng'omuntu nalabanga bino katabikola secondary music sikuwalya music just atusiza interest zendala naye nga sente zazina alina gyazijja omanyiye bulungi nnyo nga tumaliriza cricket oval tukyali mu lugogeera still mane nkugamba nti ada yabadde wa kyesatu ne 15 kate nga Biniman ali mu 15 yenjawulo kate Biniman oli mu kuyimba bya Jamaica kundama onayimba by'eddiini ali mu esatu agenda wera balina genda mu esatu okirabulabi ne bagenda ne balyowe emyoyo mu kifo kye kimwera ekyerugogo wabadde bannaffe bizonto bwe tunamala mu lugogo nga tukubamu ku makanda nga tugendako ekololo sikololo mini egundi ambiance kati soke tulebe ku babizonto bo babadde batya olunaku lwajjo ekisokera ddala ticha tulina okwebaza omusajja webayita Bebe Cool big size extra large oyinza okwebuza lwaki muleese mu kiseera kino show ya bizonto badde bagiganye yadde egaaniddwa KCCA government show ya bizonto abasecurity badde bagiganye nga waliwo ekigambo abantu badde bafunye intelligence nti show ya byabufuzi Bebe Cool yagiyimiriddemu ng'omuntu yakubye essimu yabaddeegi ne bakkiza show ogenda mu maaso yabategeezeza nti sheeyo iye era bano abaana abamanyi si bannabyabufuzi so mu mbeera eyo kwekkiza show y'ababizonto zageza okuwera ssaawa 8 ogw'emisana ng'ebatandika okuteekayo ku kintu kiyitibwa nti nno yabadde setback y'amaanyi nnyo era ng'ebatandika okusetinga bwabadde bunkenke embeera yabadde enzibu nnyo eri babizonto nga sho bagiganye Malende oyo Shami Malende nga sho bagiganye ate tanapu yabadde nnungi era by the way ekyabadde wali olwo betegese olwo yabayambyeko naye ekyabadde wali eri obadde buli atuuka bakomediani muyimbi nga kibasooka okutegeeza kiri kimu ntokwata ku byabufuzi toyagala byabufuzi ekisookera ddala ekyokubiri nti yonna gy'osanze Bebe Cool mwebaze ye message yabadde etambula wali eri yonna gy'osanze Bebe Cool fukamira weebaze nti toyekwata ku kyabyabufuzi ekyokubiri yonna gy'osanze Bebe Cool mwebaze kuba sheeyo okubeerawo yabadde Bebe Cool yakubye essimu n'abagamba nti bana abaana bakiza okukola show because fana tukimanyi nti bizonto okumala ebbanga badde balina engeri bavugamu ekintu kyabwe bulungi nnyo social media balina engeri bakivugamu nga ndala nnyo bayambadde na bulungi bayambadde amasuuti bulungi nnyo kakati mu mbeera eyo babadde bafunye obuzibu obw'amaanyi nga lwa bayingidde mu show yaabwe bagamba nti bano ekisooka babyabufuzi ekyokubiri balina sayidi gye beekubira tesobola kukkiriza show eno
era wadde buli wa security ajja bagezako mubuuza nti ani oyo nga bagamba kimu tulina order from above tayogerwako above oyo abeerayo baweza above abeerayo above oyo banonyeza above n'ababula okakananga omuntu ayinza okubayamba ali ogu bebekulu so bebekulu webale nnyo big up on yourself bebekulu because kino kyeyakoze eraga obwa leader kyeyakoze yakikoze lwa bulungi bwa ndongo oba entertainment industry ene yonna ate eraga n'obukulembeze because bebekulu yali asobola okugamba nti bane mufe n'ekintu kyammwe naye yagambye nedda kino sheeno singa yagaaniddwa kyabali kikubye ekigo ekisemberayo ekisoose era ekisembayo eriba bizonto singa yagaaniddwa babadde bagenda kugwa ne mu reality bajja kugwa bajja kumenyeka nnyo ate nga tukimanyi bulungi tica nti twafuna embeera abantu bakeera ku venues kulaga mbeera eriwo nti bana ekikutte kati abala bano abagoberera social media kubatandikira kiri kiti eyo weziwera saa munana nga twali naka set up konna oba otega kitegeeza so n'abasobodde okujja alina nabo babebaze turn up okubanga ezereti nakyo kiba kikulu turn up newera ate ne bawera ate oluvannyuma lwaki bafunye abantu badde ne preparations nga ziri disturbed ate ne bafuna turn up ennungi what could be the reason ekisookera ddala no bagezezaa okulaba nti ekintu kyabwe bazimba audience yaabwe ng'abantu era balina audience gye batandikirako ogirabye yabaddeyo audience etandikirwako ekyokubiri audience ya radio yaabwe yabakoledde ekyokubiri audience ya radio yaabwe ekyokusatu balina n'abantu babaagala because ate ne venue yenyini bagibeeramu badde just omisingambo misinzi ne mu promote mu mbeera ne ya stress ogenda n'osekako public figures zabadde zakendabyeko ne muganda wa Kyagulanyi gundi abadde bayidimu tebabadde bangi nnyo public figures ate kasito zifuna wedda balindi eno VIP wedda balindiridde kulaba bagundi anajja principal but I think we yategedde kyali kigenda maaso ensonga ndoza naga nedda kubanga ate singa yazze statement eri yabadde bagezaako teekawo yandibadde erabika nnyo yagambye nti kansigale n'abasindikira kuba nageza kasana edi mutwere ng'atudde munda nemanyi principal takyakoze ki takyalabiseeko naye nga nebaza bacomedians babaddeyo bangi nnyo abayimbi babaddeyo bangi nnyo industry ndowooza ekuli kati egaziwa gundi katalonkingireyo ni Senre yayimbye buyimbi ni Senure no muyimbi mulungi ate ni Senure kati obuzibu alina Martin ni Senure bwamanya nti kati wano bantegedde ku stage okwo yagala zimalayo bamukwata mpola gundi kale katumulemu katukomeo kateno nnyo naye nga era nkutegeezaako nekuzo mwezi 2 omwezi ogwa December 2nd December tugenda kubeera ku Kenlon Hotel all black fashion party teacher Kawuki ne team yonna no Martin Ndima so genda kujja kulokola mawulire Martin ngenda kujja kuseleyinga Clubbing shoulders South Africa ngwe wazirese Clubbing shoulders ne big boys red carpet wali oberewo nga we yagala mu eriye nga tojena kugamba eyo kitegede ya lunako ojena kugamba eyo yigiri no genda kale flex tu muzemu katini branding ngazi ezitowera ddala nnyo gwe lindo jajjiraba aya Martin agenda kulonchinganga tweyanziza nnyo timu yaffe yonna bwe tukola nze teacher Kawuki ndine Martin Ndijo Musase Mwanga taliwo Simon Monero mu kibuga taliwo naye ate tetusobola kugana kugenda maaso kukicapamu kulaba nga twogera kwe biba bikoze amawulire mu wiki tutuyazo genda ko mukumula nga twogedde ku share by Bizonto ya Bizonto Tamale teyalabiseeyo Tiamale yali omu ku ba founding members ba Bizonto bayawukana bubi we yakwata olw'entebe bayi ne bakwata olw'eside zeri ne bakwata olw'emagere so ne bawula mu mbeera eyo but I think ayogeddwako nnyo towards the show nti agenda kubeerayo no all along the way babadde like as in mu public eno bakulaga nti bali bumu naye eri wekituuka eri being twali mu industry yemu nga lwe kibagattagattaawo ensonga yaki bali bamulanza nti ajja kubeerayo naye ate towards the end one weekend nyini okuva ku Monday ebigambo bibadde bingi nnyo ono abantu bakasuka bali bakasuka then nembeera nje kugambye yabadde olunaku lw'eggulo
so byonna ndowooza yabitunudde n'akyesonyiyira ddala n'atalabikako ddala of which tekina kyekyabakosezaako tekyabakoseza because bakomedians babadde bangi art celebration eyo yabanno oba weetaaga obeereko bw'olaba nga kimwatandika kina milestone gye kituuseeko toma yayinza okubeera bakyalina ndowooza emukono balina kasangati ayituyinza omulabako mu venues ziri endala event eno teyateekeddwa muhangi babadde bizonto ngakulembeddwamu Sabazonto si ya muhangi nebadde yabizonto abawagizi obalabi matini abawagizi obalaba abayitaayitawo ku stage abawagizi obalabi muwagizi kale tukomewo tugende kati ewa muganda waffe Shirumatic DJ omu ku ba DJ abasinga erinnya mu Uganda oyo naye yabadde mu Kampala mwennyini event zonna zabaddewa mu Kampala ate nga distance ndo sinene okubeerugogo cricket over okujjamu ambiance wazibu si wanene nnyo n'akatono of course ambiance yagijjuza nga bulijjo yagikubye bulungi ba artist bamuwerekeddeko nga bakikola bulijjo naye Martini tolowooza nti kati ekiseera Shirumatic yo naye agaziweka akube ku kisaawe oba tunatumupapiza okujja egundi okujja ogeza ajenga egundi wano cricket overs ne bwata cricket over ne bwatu waka katikati yako katikati ne bwatu wano kyaddono no by the way Shiru kino akikoze over time ambiance yagikubi najidingana ate akuba zonna akube Kampala akuba ne Masaka akube Kampala akuba Masaka zonna zikuba nenda nazikuba ez'ebyalo agenda kuba kati agenda kuba ndowooza eyo Kapeeka Luweero mpuyo n'alanga alina show ziringa 10 neze kyendowooza agira kyasigalayo kubanga ekisookera ddala ye ng'omuntu audience yaginyweza agirina era emanyi gyemusanga oba gyabasanga so ayinza ofunamu okutataganyizibwamu kutonotono singa amuvinga mu ifo ebamusuubiramu n'agenda walala maybe kyoyinza okugamba nti ayinza okusalawo n'agamba asigale mu ambiance kuba ambiance ebeera terina nnyo buzibu tanapu ebeera mu ambiance awo nga gundi zonna zijjudde fulo zonna zijjudde era yemu nebeera katikati tezaawukana nnyo katikati yafunda katikati yafunda yafunda nnyo si yoli katikati yowedde oli yafunda so audience ojja kulanga ogattagatta bonna babakuŋŋanyiza mu ambiance wansi waggulu nawaddako obayiwa katikati era beba bagendawo tewaliwo njawulo ba artist bamuwerekeddeko of course nga bulijjo bwe babeera Bukedde TV yawagidde Shiru muntu w'abantu ate muntu w'abayimbi akoze nabo ennyimba ez'enjawulo okuba nti atera okunsanyusa omanyi akola oluyimba naye nga alinamu ekigambo nga kimu kyokka wayase yesaya ate ayisamu wayase yesaya n'akigalira DJ Shiru n'alumala ate nannyini abeera mu video balekera kakati ogenda okulaba ogundi oluyimba nti DJ Shiru featuring noga yayimbye eki ate obuzibu obulala ba DJ bagamba twagala nnyo okuba ennyimba za DJ Shiru naye ajjulamu nnyo nga ne DJ omulala tafuna gapo yeteekamu esula mu sweeper nti DJ Roxy yonna nga ajjulamu olwalina osula sweeper nga DJ Shiru kitegezo limba yonna n'alokola ki naye nga big upon yourself DJ Shiru omu ku bapayoniya b'endongo yaffe eno nti alabirwako bingi yatandika okukola ebyamikisa ebyo bintu ebyatandika okukola ng'ayita Shirumatic Pro ne bamukopa abaana ba bituke ne bamukopa n'okutambuza egundi endongo eyo because tumanyi bali abagundi aba DJ b'ebweru be batambuzanga endongo eyo n'ava naye kati Shiru akola ebivulu ategeka n'agenda n'akikuba nti Shiru n'alanga Shiru bano abayimbi babeera just bonus naye nga alanze DJ Shiru era gwe ogenda okujja omanyi nti ngenda kulaba ni DJ Shiru just bano babeera surprise artist abajja kubata kujja kugamba nti bagundi brand yagigumiza bulungi nnyo etudde ne balijja balaki balina okukola ekyo brand ye etudde bulungi olina kuzimba brand then joina okuguza abantu Amawulire
Shiromatiki Bro DJ Shiru aka Chiberu Bashir wadoma ganyamanyage mukuru Chiberu Bashir connection ye gundi ye Masaka connection muganda wa DJ Rota and foundation yajifuna koyo koya sanga muganda yakikubiye linya weriri nazimbira okwo which is very good ne atulage simanyi obagenda ina mutabani wenga mayagenda ku mixinga muko Shiru sisubira kuleka kidongo ekyo kukite ani gwagenda tulekera kwali sirota tulekera DJ Shiru kati Shiru agenda tulekera ani inayo mvubuko mulale yabambera ko nasho muddugavu omujjukira baile Masaka abantu be Masaka bo ino ba credit mu mbere ya spinning bo banji Shiru Suna Ben waliwo Mutesa Pro walogundi kwa nasanga South Africa Salmax ne Masaka bamita Polo ne ali ate bona bemanyi oshtegera side ze Masaka yetagamu ekivulu ekirala bona bemanyi ekirungi omuntu wayinza okunganya ba celebrating talents eziriyo yes wetaka funa concept ennungi je bali ogenda motoka z'empaka je bali ogenda mbikonde je bali bayina Juko yali we Masaka awo Justin Juko talents nyingi ezivudde Masaka awo ate mu art mpitirivu nnyo nnyo noga Masaka studio ekyalina omusajja ye bambasudde omugenzi okimanyi nti ofuna concept ennungi artist abave Masaka abantu bali art industry bakabaka bali abave Masaka osoba kola mu center mpitirivu kwaje sokola home connection gundi yakigezaako but I think kyabula mu Samuel Farida Farida yate yamanya audience yakola bya Binimani abategese Binimani otegese Masaka wenzo teka Masaka notatuka ku muntu wa wansi sorry atengo muntu wansi yasokerwako ate Masaka bantu ba wansi muna Masaka ne bwagagga tagati yali abagagga muna Masaka ne bwagagga wala akyawute mamba yokukuba wekiri muna Masaka ne bwagagga wala akyali ensenene akyagenda kukuba nagula ensenene kye muna Masaka ne bwagagga wala akyayina amataala tomujjayo sabe tugendeko mpayo performance yona endala yona then tukomero katono nnyo flexi okwenda kuzimba nanetalo li representing Bunyoro. Thank you so much. Rolling another one, rock, let's go. Let's do it fun. Make some noise for Jesus. So far, you pull out your botia. Sana kwa olabyotia abatutu abantu bajjudde soko buzo omuntu olera nabamukadde TV anja kiriwo sasa soko kubira kifaananyi otuka kutusuketi olweddeyo kibeera kibulunga kiwedde kati munda abasigadde eri emabegeri olabayo omutwe gwa sendini kikuja kyekiri ekkololo ekyo kale otukutuka ufugaji ndio tunyumya ku event eyo nti Kenzo yataddemu sente nyingi bade bebuuza kolosi mwangu no akiranze n'okulanga alanze alanze kintu kye kyolina okumanya nti amaze
mwaka kumpi mulamba nga yetegeka ekivu kyo kyalina kubeerawo last year no si last year mu biseera bya before covid covid n'akiyingiramu covid wakiyingiramu concept neesigalawo yani n'asigala nga enjiri agibunyisa nti wetuva mu covid nkola investing ofunamu so kyakoze akiinvestinzemu sente empitirivu era agenda funa stages ezibiri ezo zolaba waliyo stage ebiri ezenjawulo kubanga n'abayimbi bano baleese wadde abamu oyinza ogamba nti genda bawa sente bagundi nalabye nomugundi Harmonize waliwo ono gundi Mampi Melody Blues Melody nekyo olina okumanya simanya Matt something yavudde USA ayinza okutabawa sente za performance ne alina okubaliisa alina okubatambuza alina okubasuza byonna tebasobola byekolera bo bajja kuno olejagamba sadaka yali ya mwana era bwonyirira kyaye mumanyi yetonda kati tonyirira nabigamba bweryangu omukazi ayetuuka naye atamasibwagala omulaba nga yasama awo nga nakirako endegeya nabayo bambuuze wawakolera losi manya nti lumpaawo sabuni nsakwerera omusango owanyera kanetiwaka omwana kamutima ekifaananyi kibuukabuuka naye ebifaananyi yembeera eyimiridde ku airstrip ekololo ku show ya Eddie Kenzo big up on yourself team mumwebaze okuachivinga eyo milestone okubanga osobola okuba such a big space dekyagala dda ng'oleese ne ba artist abenjawulo emikwano alese ba artist balinga 5-6 yakyagala dda Eddie abadde atambula Kenzo abadde atambula ayinse eno abadde ku festivals nyingi ebulaayi eyo so concept nga agina yagifuna naye yasera agimplementinga final agimplementinze ate ekutte ekirungi nnyo nawala bayinza okukoppa ku ekyo sina kino okumwegattako bayinza okumwegattako ne bagamba nti buli ekino kya Eddie Kenzo bayinza osala ne bagamba tugenda kukola festival ne bagiwa erinnya nga yabayimbi bonna because ne ya Kenzo wadde bagenda muyimbirako ne ya Kenzo so kati mu myaka yange 3 ena tusuubira okulaba Eddie Kenzo yo nga akunganyiza abayimbi abasoba mu 15 bali international nga n'amaanyi geeyongedde tuyinza n'okukola nebeera nti no ya week number festival ya week number oba weekend number tuva Friday Saturday Sunday ndikiri kololo ne beebaka ne bakomawo enkeera babafisse nolanga abayimbi bo nti
ku Friday tulina ABCD ku Saturday tulina ABCD ku Lwomukaaga amini ku Sunday I think ndoza tukati akitambuze paka awo tetujja kusuka wabula ukolole no airstrip sinyangu yakufuna okolerayo ate wogifuna Martin tekitegeeza nti obogifunye garanti watogirina bagamba tujikuwadde enaku z'omwezi 12 nti naye tusobola okukubira ku 12 kwennyini ku makya ne tugamba president alinawo obuuzanga Masembe yakola atya Masembe wa Green Festival owabaana oyo anti omanyi kololo ministry ya gundi ebyokwerinda yagivunaanyizibwako so bakuwa olukusa nti kolerayo baba asanana tusibule nokwebaza ntu naona baddeko batulabaza batu baddeko tulina abagizi bangi South Africa bangi mu America UK musajja wange Job Links yangamba mukoneko ajja kufuna kyatukolera bananga abantu bafa bali musize bweru tickets zagenda kubeera available next week online so angambi olwa badde bakuba ekintu kisaidizeeyo nga balaga nti gunta sola genda UK Rasta gwe yatimba Maddox naye nga Maddox because yalaga ne visa nti yabagifuna agenda tweyanziza nnyo 2nd December mbaise Kenloni Hotel Mengo all of Black Fashion Party. See you next time.